Genda. Genda. Somebody sign a post to the the China was basajja bwebazze ekiro saa mwenda kafaanano gwe basse n'atuyita n'agamba mujje munyame nfunemuko obuzibu bagenza okujja otuuka wano batandise tutema kulagana abasajja nga batutema eri wakulwadde balajana nga natemaagatulajane abadde bangi si babiri obasomole abadde bangi abasajja twawuliranga biwulire naye twafunye ab'ebijambiya abavudde mu kifo kye tutakoze eki kye tutategedde bwe bazze baggukidde mu gurupu nga nnene ne basalako petrol station ne basanga abakozi abakola ku petrol station y'ekitega ne batandika okubatematema ebijambiya baneiba ababaddewo bwe bagezezzaako okuwulira ensiitaano egenda mu maaso nabo ne bafuluma bajje balabe kiki ekigenda mu maaso okutuuka awo bonna babadde babeetoolodde nga babatematema ebijambiya n'olw'ensonga eyo ekintu kino twawuliranga kiwulire gavumenti nze ayogera councillors mbasaba gavumenti mubeeko ekyenjawulo kye muteekawo waliwo ensonga enkulu ennyo security police olwaleero police we tuwulira bakaaba nti obuyambi bwe balina nno butono mubongereko obuyambi basobole okavalinga buli kifo kyonna kati ekyalo kino ekizibu kye kyasanga kinene kyetaaga abakitemetema obukulembeze kibe nti tufune erosi 3 nti kati obukulembeze obulwo tebukyakisobola kiwanirira nti olw'ensonga abantu bangi abakulembeze tebabamanyi bonna naye wali badogana nti erosi endala ziba nti ekyalo ekisanga kiriko abatuuze nga 1,000 chairman naye wano tugenda bo bakutuuze mutwalo kati buli muntu akola kiki buli muntu asenganga bwazze kakati nekiba nti okusomoozebwa kw'amaanyi nti tutwala obudde bulungi nga tebatukebedde ffe baani byala bikuba enkiiko ne bamanya nti oyo gundi oyo tetumutegeera naye kuno buli muntu ajjanga bwazze n'asenga kuba kinene Lutajani Kemisi meya wa Elugazi Central Division okusookera ddala twenyamira olw'ekikangabwa ekigudde ku baganda baffe abakola ku petrol station wano ekitega naye security y'Elugazi ebadde stable okujjako olumulumulo olwo lwazzeemu insecurity ereetedde n'omuntu omu okufa kikye tusaba ab'amasundiro mwenna ab'amafuta mwongeze ku security yammwe tuteekewo surveillance cameras zibeerewo nga zikola 24/7 n'abamaduuka abalala ku byalo tukomyewo ba defense b'ebyalo bane tutandika otambula mu bitundu byaffe gwe tusanga nga si wa ku kyalo akolebweko atwalibwe ku poliisi ne tusaba ne poliisi ba CID intelligence yaffe yeyongeremu kuba kakitwazeemu kawukuumi tugogole ekitundu kyaffe Elugazi. Amanya nze Assistant Superintendent of Police Hellen Butoto nga nze ayogerera Ssezibwa region. Ekiro kyakeseza olwaleero abazigu balumbye petrol station emanyikiddwa nga Magnum esangibwa ekitega. Balumbye abakozi bayo 3 ababadde bali mu kukola petrol station eyo ne babayisa bubi nnyo. Abakozi bana 3 bamaze ne bakuba enduulu nga beetaaga obuyambi. Oluvanyuma
abantu abadde okumpi ne bajja bagezeeko okuyamba abakozi bano aba petrol station eno naye kyamukisa mubi nti abazigu bano ate nabo babakakanyeeko ne babayisa bubi nnyo era sofa njogera kati abantu 7 batwaliddwa mu ddwaliro e Kawolo okulaba nga bafuna obujjanjabi era kyamukisa mubi nti kuliko omu amanyikiddwa nga Muhommod ye amaze akutukidde mu ddwaliro wano e Kawolo ng'alifuna obujjanjabi wabula nga poliisi tutandise okukola okunoonyereza kwaffe okulaba abazigu bano bavuddewa bavudde ku era tukubiriza abantu nti wobanga